Amayire agali eno ku Gayaza Road si malungi yadde n'akamu. Omusajja abadde avuga emmotoka abadde ku sipiidi ey'amaanyi ne Gayaza okumpi ne Manyangwa Ebo Petrol Station ku Gayaza Road bambi emmotoka emulemeredde. Abadde ku sipiidi y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira era ayingiridde ebizimbe ebimu okuli omuwala abadde mu mobile money shop munda era nga ye omuwala embeera gy'alimu essaawa eno si nnungi yadde n'akamu era nga bw'ogenda okubeera nga owulira wano maaso ngenda kubeera nga nkuteerako olabe ki ekiriyo essaawa eno. Kigambibwa nti omusajja ye adduse ate nga ye wa mobile money atwaliddwa mu ddwaliro era nga bw'ogenda okubeera nga owulira okubeera nga afuna obujjanjabi. Bintu bingi bisaanyiziddwawo, ebizimbe bingi bimenyesemenyese, ebimu bimenyeseeko bupaati olw'ensonga nti abadde avuga sipiidi nyingi. Kangutereko awo olabe ki ekiriyo essaawa eno. Emmotoka negenda eva eri bweti kati ngegenda kunkuba badde wano nga nesigame nenziruka nga nzira eno bweti emmotoka neyita wano egendedde mu bbanga bweti nekuba kali akayumba neyegunula negwa wali eri banene pula sibitegana bitega pula omutima gunkulu kulira nga ntidde na nnyo bannange simanyi na kyakola nze emmotoka engeri gyezze kino mbadde sikirabanga bannange wane sawa simanyi na sawa kuba mpula sitegera na tegenda emmotoka ebadde enkubye bannange abaddemu dereva agenze abaddemu naye bannaye naye awonye buwonyi kataafe isite natuukako wanene okubaako nakyekola naye embeera yo nga bwegenda mu maaso era yeyo eriwo essaawa zino abadde mu kayumba ye bamutudde nga embeera mbi era bane tumusabire ayinza ottene Mugende wali ku ddwaliro mu mulaba omwana awo tasaana waawo. Tutwale omwana waawo. Musooka mumwongere mu ddwaliro ddala. Ate baze wano n'emmotoka ne badde.